Wow, natukubuuzako mukwano gwaffe ali naffe anonaku ne Kasozi philosopher wano tuli ku byafaayo tugenda maaso okubeera nga tuteginya mpola mpola. Kasozi njagala twogere ku Kabba. Abasinga tubulira byafaayo kale bose bakyali bafa abasiraamu era abemanyiiko bingiko naye abantu bamanyi byafaayo bibabega wabintu Kabba kyeki kiki ekyenjawulo ekiri ku Kabba ebyo byafaayo ebyayo ebyenjawulo ebitali bintu bituulira obuwulizi. Yes, abantu bangi bayagala nnyo okumanya ku Kabba. Si wano wokka wabula n'abazungu. Wabone lwe basaba nti ejjinja eriri mu Kabba eyo balituwe tuliringeko just buyingi butono tujjamu ku matiriyoyo tulabe yavaawa Black Stone leka n'okuleka tujja kutuukawo kitalo buta naye nga onjagala abantu bayagala nnyo okumanya ebyo kubikwata ku Kabba. Tugenda kubatambuza mpola basobole okutegeera ebintu ate nga si kutambula nti tetwataakinga madini wabula tubawa byafaayo ebiwandiike era ebimanyikiddwa ku bintu ebyenjawulo. Twagala abantu bamanye ku history. Tujja kubawa bintu bingi, tujja kujja enzikiriza ez'enjawulo, tujje tusikulemu tandikwa yaza abantu kijja kubongera okubeera n'omufumu. Wabula tugenda kusooka sigenda kutuukirawo mangu ku Kabba, tetujja kufuna kifaananyi kituufu wabula twagala tutunuulire obusiraamu piriyodi eyasooka nga Nabbi Muhammad tana kye bayita pre-Islam kiki ekyali emekaawo before Islam. Nabbi Muhammad agenda okujja ndowooza lwali 507 azaalibwa then 620 ayolesebwa amala okwolesebwa awo kaakati wewatandikira obusiraamu. Emabega waaliwo jasi Abawalabu baaliwo, Abakuraishi, Abakibonna, abafiira ddala mu Isimayiri omwana wa Ibulayimu baaliwo nga bwe bali naye nga tebasinza busiraamu. Baali basinza kye basinza tuziyita Arabian polytheism. Polytheism y'ensinza ey'okusinza abantu. Kati ensinza eyaliwo before Muhammad yali Arabian polytheism. Nga wano baali basinza bakatonda abangi. Era ddiini ezaaliwo Nabbi Muhammad nga tannaki obusiraamu 620 obusiraamu naye awo wonna myaka 4-3 kudda ku Yesu ne mu bisi tebwaliwo. Enjigiriza ezaaliwo waaligawo ze bayita Canaanite religions oba Canaanite deities bakatonda ab'Abakanani. Yesu azaalibwa estimate ziri around BC 4 kaakati BC 4 BC 3 BC 2 BC 1 netulyoka tudda mu Edi Anodomino awo na Yesu nga muto wa myaka nozange 3 then netuva ku Edi Yesu najja n'abeerawo Edi 27 atandika ministries ze okubuulira Edi 27 then around 32 nattibwa. Yesu n'avaawo ne tulyoka kuddako church eyasooka eteri Christianity etali bukristaayo wabula abaali beeyita ab'ekkubo. Obukristaayo bwajja luvannyuma Yesu teyabulekaawo ani akulimu obukristaayo Yesu teyabulekaawo. Baaposo abaaliwo Yesu yamala okufa n'okugenda mu beeyita ab'ekkubo the way. Era okuvaawo wonna 3 Edi 33 awo 35 okutuuka kumpi Edi 6 nga beeyita ab'ekkubo. Kaakati awo ne Christianity netandika awo ne wayita kuva tuzivudde Edi tutuuse Edi 10 Edi 15 Edi 2 Edi 3 4 5 nedda obusiraamu butandika na Nabbi Muhammad we yazaalibwa 620 ayolesebwa emyaka kumpi 5 nga 9 nga Yesu yazaalibwa dda. So obusiraamu bwajja tujja kubituukako ebisinga. So kaakati awo before Muhammad abantu wano basinzizangawo Mekka era nga wolaba kye bagenda okwetoloola Kabba ne Kabba yali yazimbibwawo dda. Baalinga basinzizaawo
nga naye kabbo mwe basinzizangamu katonda baali bamuyita katonda kubbali baali bakatonda bisatu mukaaga tugenda mwogerako njagala abantu bategere bintu kabba awo mweri yaliwo nga basinzizaawo abasiraamu ge bayita amasanamu baali nga bakatonda bisatu mukaaga nga naye kuba asingako the mightiest ye kubbali amasanamu eyali asinga ku masanamu oba essanamu erisinga ekkulu lyeryali erya kubbali naye walingayo manati nga nayo sanamu yali katonda mukyala ono ye akola kubya security newabeerayo baali bamuyita gundi azu ne aulat n'abalala bonna nga bigera we byalingawo ebitono yali wabya security n'ebira tugenda kubirayes kakati bano bonna bakatonda baali kyekiko society zeekopa nga abakanani be baabalina nga bakatonda we bati abababiloni nga babalina kakati neeno yaleetebwa buleetebwa kubbali n'aleetebwa kakati njagala kwogera ku kubbali bwenjagala aliko mukabba bonna bakatonda abo bisatu mukaaga baali balimuzetinga nolunaku omwaka buli lunaku lwabangako kumpi katonda gwe basinzizaako naye kakati kubbali ye yali omukulu nnyo kubbali kigambo kiva no mu lulimi baluyita alamayike lulimi lw'abayudaaya era ne yesu alamayike waliyo hebuli abayudaaya naye ate mulimu aboogera alamayike gayo ye pure era wano oyinza okwesanga ne mu bayudaaya abalutegeera batono olwalamayike singa tunagamba nti oluganda naye nga mulikwata olwekooki kakati mu kigambo kino kubbali kyali kitegeeza oba kyava mu kigambo ku nebbeera mwalamayike naye nga kyali kitegeeza spirit so kakati wano mwe bajje nnyo kakati kubbali ono yali katonda afaanana atya okusinziira ku basikoola ab'enjawulo bakulaga nti katonda ono yali katonda mu kifaananyi ky'omuntu nga bakolanga omuntu ne bamubumba naye nga baali bamukola mu nguudo ez'enjawulo nga kale nga woonokola mu bulonzi mu kikomo neki kakati noli baali bamukola mu siriva katonda ono tiyaleetebwa baali bamuyita ndowooza ibini al lahiya erinnya bwerityo ye yamuleeta emyaka 4 emabega nga Muhammad tanaba kujja n'amuleeta n'amuteekanga naye amukopye mu bababuloni ababuloni be baali basooka okusinza bino Ibulayimu okuva mu nsi y'ewaabwe naye era yali asinza bakatonda bwe batyo kuno kuba kubula katonda baleeta naye engeri kye banoonyangamu katonda babeeranga ne bakatonda baabwe ne Ibulayimu era yo yazaalibwa taata we yali alina abakatonda bwe bati era Ibulayimu bebubi yayokya n'akola ebikolobero bingi n'adduka yeewaka okusinziira ku byafaayo so kaakati nabaana abawalabu ye yali ekola kaakati kubbali ono katonda ye yali katonda asinga gwe bayita mightiest baalinga bamusinza nga bakiyita divination okunoonya obutuukirivu okunoonya guidance ku biseera bye eby'omu maaso kati kubbali bwe yabeeranga n'omugaso bamukozesanga batya kubbali ono yalinga katonda akunyoye nti yali mufiga ya muntu naye nga omukono ogumu ogwa ddyo teguliiko era ng'afaanana ne katonda Bayaali abasoma Bayibuli bamumanyi nnyo Bayaali kakati nomuva ne kubbali Bayaali ne Bayaali naye omukono ogwa ddyo tegwabangako katonda wali omulindako Bayaali bannabbi ba Bayaali gundi be yalwanagana nabo bakita Mount Carmel contest eriya be yalwanagana nabo bannabbi ne bakuŋŋaana omuliro ne guva mu ne gwokya Bayaali yali w'amaanyi kakati ne kubbali mwonna bafaanagana ne kubbali omukono ogwa ddyo tegwalingako ne Bayaali tegwalingako kubbali we baamuteekanga mu maaso baateekangawo obusaale 7 ga kubbali era yemu ku ngeri gye baagukolangako divination okubalaga kyeki n'abaawo mu maaso wabula mulimu gwe ye yabalaganga kyeki n'abaawo baateekangawo obusaale 7
obusaale obwo nga bw'oba oyina katugeze omuntu yafudde oyagala kufumbirwa ogenda wali pulisiti n'akwata obusaale 7 bwonna n'ateekako kuno n'ateekako genda mu bufumbo n'ateekako togenda kubeerako n'akwata obusaale nga 3 n'akuba akagwewala kyogenda nakyo ekagamba genda obufumbo bujja kuba bulungi genda akaliko togenda ekakulembera nekagwa obubi togenda oli yasse muntu okusuula nti ani yamusse n'ateekako nze namusse sinze yamusse kakati n'alagula so kakati gwe mulimu ogwo gwe baamukozesanga katonda kubbali era bakiyitanga account symbol nga olaba magic nga bamuteekako akasaala ako bakasiigangako magic n'ebyoya n'ebiki nga bebakozesa so ye katonda kubbali era nga bamuwa saddaaka batwalangayo saddaaka wansi we bamuteekanga olwono mu kabba awewali kabba bamuteekangawo naye nga bateekawo volus oba agalinga volus gengaki nga seefu gye bateeka ebirabo bye bamuleetedde gye bakola ky'abantu gye batwalanga ne saddaaka bawangayo kamero nga saddaaka n'ebirabika so yali katonda kubbali oyo kakati ono katonda yali ngaasinzibwawo emakka katonda ono kubbali okusinziira ku busiraamu basikoola bakulaga nti nno abantu bangi bakuŋŋaana okujjawo so mekka netandika okubeera ne influence naye nga nabbi muhammad tannaba kujja era abamu ku bamuleeteo babayita banikuuza yemu kuba ismaitis oba abantu abaava mu isimayiri yatandikawo abawalabu waye jukira ibulayimu yalina abaana isaaka naye basooka kuzaala isimayiri ne bamugoba we bamugoba yatambula ye n'alyolekera paka around Saudi Arabia n'atandika abawalabu ne bano bonna abamisiri abaki bonna baavaayo ne bano ab'omu Algeria si bannaffe nyawo bonna be bamu ku baana ba Isirayiri kakati bano babamekuusa be bamu ku bajja olulyo oluveri be baali babeerawo around Mecca era ne kakati babeerawo abamu abalala bali Palestine mu bitundu eby'enjawulo kati bano be baali bakola ki basinzizaawo Katonda so okutwalizaamu nti no kabba weeri teyatandikirawo nti no baatandikirawo nga basiraamu be basinzizaawo era ne nabbi muhammadi nga tannaba kujja basinzanga kye bayita kibula basinzanga batulidde Yerusaalemu nabbi muhammadi yakyusa tikakati tutunulewa Mecca yes so kakati mbadde nkyabanyunya ku katonda kubbali abantu bamanye kubbali yalinga atya yes so kakati mbadde nkyakuwaako kubbali ono nti kubbali ono we yabeera okugabe baalinga bakatonda bangi naye nabbi muhammadi okijja okusinza ku jjajjaawe ozaali bamuteze tukutwali jjajjaawe azaala Ibulayimu yali asinzizadde abakatonda bangi bakubbali n'abalala abaaliwo bonnaawo yali abasinziza ddala era okusinziira ku byafaayo bikulaga nti nabbi muhammadi yawakanya nnyo bakatonda abo olwo atandika ye okugyawo n'enzikiriza eya monotheism nabbi muhammadi okugyawo nti bino byonna mulina kusinza Allah omu ajjawo bano bonna bakatonda era nabbi muhammadi olutalo bagiyita battle of Badr nabbi muhammadi we yawangulira abakulayishi be baalinga banetiivu baawo nabbi muhammadi n'abawangula n'awamba Mecca nabbi muhammadi kye yakola bakatonda bano okubamalawo bonna n'abasaanyawo bakatonda so kakati awo okumala okubasaanyawo nabbi muhammadi akyusa kabba olwo ate ebadde esinzizibwamu kubbali olwo bagenda okusinzizaamu yes so kakati ye history oyo tujja okujja nga tubawa kabba gyeva yalimu katonda kubbali ono kugambe olaba amadiini agasinga gonna kuba obusiraamu nga abantu bajja kwebuuza ddiini ki ezaaliwa abawala bobaali basinza madiini yes nga nabbi muhammadi tannaba kujja eddiini ezaalisinzibwa baali kujudaism abamu abawala bobaali basinza nzikiriza ya kirudani then abalanga bali mu kristiyanity obukristaayo bwali bwakwatayo era obusiraamu bwajja buziruvanyuma nabbi muhammadi ne butandika okuexpandinga bagiyita muslim empire
obusiraamu ne butandika okuexpandinga abantu bangi ne bakyuka abaagala okukyuka ne babakakanga batya abamu babateekangako emisolo ng'emisolo omusiraamu bw'anaasasula nti katugeze emitwalo 2 ate omusiraamu ojja kusasula 5 kale abantu bangi batukevuga ntufaaki z'okunsasuza omusolo ne bakkakkana kati ekirala bakiyitanga buti bwe bagendanga okulumba muvudde wano mulumbye katugeze Masaka abaliyo si basiraamu ne mubalumba ne muwamba ente ne muwamba kiwe baleetanga bagabanyanga abo abakkiriza atali mukkiriza wabeeranga oliotya kubyaki tojja kulyako so kakati tebafunanga bangi ne balemerwa ne batandika okufika so obusiraamu bwasanga waliwo enzikiriza endala ezaaliwo Christianity yaliwo Judaism yaliwo waliwo Zoroastrianism eno nayo nzikiriza nabbi waayo bali bamuyita Zoroaster yali mu Iran awo Persia yatandikawo then enzikiriza Buddhism nayo yali yeeno Gautama the Buddha yali yatandika Buddhism Gautama yali mu 5 BC n'atandika enzikiriza ya Buddhism mu India so ezo zonna enzikiriza zaaliwo then kwogattana zino Canaanite religion z'Abakanani okusinza ebibumbe n'ebirala byonna zezimu ku nzikiriza kati abantu abo bonna mu Arabia baali balina ku nzikiriza ezo nga zikiririzaamu Muhammad Wajira n'aleeta ekipya kati wetujja okuba gyano tubongereyo tubalage kiki ekyadde oluvannyuma lwa Muhammad ne Kaaba then tubalage ne Mekka yali ebeera kuba Mekka yali itabiro bya busuubuzi olwokuba baalingawo bakabano nga bajja okusinzizaawo obusiraamu mu maali obusuubuzi bwali wali obutagamba tumweyanziza tugoberera ebyafaayo birabye atugenda kuba tukusunirako katini kiri piece ku piece gyabaga tugenda masoba tutuusaako mpolampola bwekuumira awo satisfied nga naye kinga shiryalinga ate oleko nalina kubanga akitegeera